أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوزي وقال بانتكم يونا تيم النابا مبليزا ينجي مولي أبطلابا ku musomo gwafu mukulu munene nnyo ogwetaagibwa buli muntu yenna afeeyo nnyo kwe kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzze tubyogera pozi kano kino kyekitundu kyaffe ekyokusatu kuva twakutandika nga twogera ku kigambo omuntu okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala nga twakiraba bulungi nti Allah yaguggulawo hatta tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, nti omulyango gugenda kuggulwawo kutuusa ng'enjuba evudde gyegwira. Ekimuna ekyo kikweyibaza n'olaba nti ebbanga okyalina liwanvu. Jjukira nti okufa munaye kukugwira bugwizi, ofuluma n'ogwa wansi n'ofa, ogenda mu buliri ng'oli mulamu ne bakutwala ku leediyo nga wafudde, olinnya emmotoka ng'oli mulamu, mpira neguvaako n'ogwa n'obeera mu babika, olinnya omuti ng'ojjayo ffene n'olowooza nti ogenda kumulya, pozi bajja kumulya ku lumbeero, noba ng'otwala ente nekufumita nekutwala nekusamba nekkoona. Possibilities z'okufa mpitirivu nnyo. Tolinda njuba kumala kuva gyegwira kuba tomanye neetuukayo ddi, tomanye neevaayo ddi. Kiseera Allah yakyesigaliza wadde nga yakitulaga gyekiri. Kati kyolina okukola ki? Mubaadala, kwe kwewaayo mu bwangu obw'ekitalo ng'okyalina akassa oleke ekigambo kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenenyeze kubanga subhanahu wa ta'ala mwangu nnyo okusonyiwa ate nga musanyufu nnyo eri omuntu eyenenyeza. Nga bwe tugenda okukiramu Kristo yeewuunyisa. Kyolina okukola kiki muganda wange? Tulabye byolina okukola nga weenenya, maali gizeeyo, tawbatu nasuha, obutaddira ng'ogikola wakati wo ne Allah. Bw'oba olina kyewakoze ekizeeyo n'okuwulya mu mutima mutuufu enyiika ey'amaanyi ku kyewakola ng'onyinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye waliwo ebintu ebitasobola kubeera nga biddayo. Olwo tugenda kukola tutya? Mathala ng'okugeya kugenda kubangibwa yawma al-qiyama. Waliwo omuntu ayinza okuba yatwala emaali nga tasobola kuddayo kugigamba muntu ti emaali yo nagibba. Waliwo omuntu ebikolebwa nga buli azaamaanya wakati n'omuddu naye nga takyasobola kubeera ng'amugamba. Ibn Taymiyyah rahimahullah yatuwa ekyamagezi ekyokukola kirowoozo nga kirungi kiyitirivu nnyo. Singa omuntu wamugeya oba wamwogerako n'okimanya tawuba yo ogikola otya? Beera ng'omusajja oyo owaayo nnyo, omusabira nnyo, naye nga byonna byokola ku lulwe. Bw'oba owaayo ku lulwe amakulu nga yaba agenda okufunamu. Bw'oba osaba edduwa ezisinga obungi zisabire ye, bw'abanga alina obuzibu agenda okuba nga agwamu Allah bumutaase. Bw'olijja yawma al-qiyama egenda kubeera ensonga kw'olisinzira okugiraga nti ya Allah, kino ekiseera nakiwayo nensabira omusajja. Kubanga tabiiya y'omuntu asonyiwala wadde nga shayitaani yamuseereza. Yinza obutaddayo ogamba muntu omukyala wo mwagala naye nga wallahi waseerera n'omwagala n'owangala naye emyaka n'emyaka, naye nga tuyinza kugenda mu buntu omugambe nti munnange omukyala wo muvuddeko. Ekyo kiba kikaluba oba naliko naye. Kati kyolina okukola kiki? Olina okuba nga owaayo nnyo. Oba omuntu nga yafa tokyasobola kumulaba, olina okuba nti owaayo nnyo, osaddaaka, okola ebirungi bingi okutuusa lw'olifa ng'okolera omuddu oyo nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abikkirize bigende mu kifo kiri kibaali kubanja yawma al-qiyama nga otuuse mu maaso g'ekitiibwa subhanahu. Baganda bange, kigambo okwenenya Allah kisanyukira nnyo. Nga olaba omuntu bwagulwako ensolo ye yataddeko ebyokulya, mbaka sallallahu alaihi wasallam yatukubira essanyu lya Allah subhanahu wa ta'ala eri omuddu ng'akomyewo gyali. Yatukubira ng'omusajja yalina ensolo ye n'atambula mu busenyi n'agenda ng'ataddeko buli kyabulamu kyonna, ayi mutatallibaati alhayaati, ebintu ebyetaagisa okubeerawo obulamu bubeerewo ng'atadde ku nsolo eyo. Ng'olugondi lwagenda okutambula luwanvu nnyo, kuyita mu malungu n'amalungu, naye aba atuuka eyo ensolo mwana watu nemwefuukira n'edduka n'egenda nga takyasobola kudda mabega ate takyasobola kugenda mu maaso. Kati omusajja takyalina kyakukola, tewali simu ze tulina olwaleero. Omusajja kyeyakola istadalla tahta ash-shajari, yagenda wansi w'omuti fanaama yantaziru al-mawt, nga takyalina kyayinza kukola. Ensolo egenzi n'ebyobugagga byonna, amakulu ebyobulamu, mazzi, byakulya, takyalina ssuubi. N'agenda wansi w'omuti alinda okufa.
jukira eyinza okuba si ensonga y'okufa kuyinza okuwanvuwa eyinza okuba nga Allah ajja yeti yagiyisaawo kati ye ng'alaba kyalina okukola naye aba akyali awo yeebase tulo tumututte bw'alina malayika ejjeemu none takyalina kyakkola fa idha bidabba aba ali awo ng'ensolo ekomyewo yajurru zimaamuhu ng'ekuulula nejja ku mutwe gwe nga bwewuuba enkuba zino kwe bakwata nga bagisika zebavugisa nga bagisika neyimirira bwetu nenyenye enkuba ze ku musajja nga yeebase fa idha rajulu agenda okusitula omutwe wa bidabbatihi ng'ensolo ye gy'alaba fafaraha farahan jamman n'asanyuka nnyo farafaa ra'sahu ila samaa omusajja n'asitula omutwe gwe nga n'ebigambo byayogera tebikyalimu right channel tebikyatuuka n'agamba nti allahumma anta abdi wa ana rabbuk n'agamba olw'essanyu yali ayagala kugamba nti allah gwe wennyini nze ndi mudduwo gwe allah wange naye amugamba nti gwe allah oli muddu wange nze katondawo min shiddati lfarah olw'okusanyuka ng'ensolo ekomezaawo ebintu byonna naye allahu ashaddu farah min hatha rajul idha taaba abdu ila allahi jalla waala ate ye allah asanyuka okusingawo okusinga essanyu ly'omusajja oyo lyeyawulira ng'ensolo ekomyewo n'akyusa n'ebigambo n'ayita allah nti muddu ye naye yeyita katonda naye nga yali alaga ubudiya nti allah oli sayyidi mukama wange okoze ekitaali baddewo ekitasuubirwa n'amugamba nti allahumma anta abdi oli muddu wange wa ana abduk wa ana rabbuk nze katonda wo olwaleero naye nga yali ategeeza allahumma anta rabbi wa ana abduk gwe allah mulezi wange gwe mulabirizi wange nze ndi mudduwo olw'okusanyuka naye allahu ashaddu faraha allah asanyuka nnyo okusinga omusajja oyo essanyu lyasanyuka idha taaba abdu ila rabbihi senga omuntu akomawo eri allah subhanahu wa taala lwaki tusanyusa allah baddu ba allah daba okusanyuka kwa allah allah asanyukire gwe lwaki fa inna ajsamana ala nnaari la taqwa yategeka omuliro gwe omuddu we gwayagala nti yakukola eri kitonde kyakumanyi mwana twakutiisa omuliro kuba gwokya nnyo nakyo kitonde allah n'asanyuka olw'okubadde okomyewo n'oli omuddu yasanyuka ensolo ekomyewo mazzi agenda kunywana buli kintu kyonna kati naawe okomyeyo mu eriya y'obwaki obwa ubudiya eri allah subhanahu wa taala baddu ba allah abalungi abampuliriza mwennaku saidi gye muli n'ataliiwo tuusa meseji eno oli ajja akawuliriza ategeere kikyateekeddwa okukola yenenyeza allah subhanahu wa taala k'okufa kutulinze buli kiseera kyonna ng'ate tutwalayo emirimu gye twakola ogenda kubanjula ki nga temuli tawba ibadallah fattaqullaha fa inna ajsamakum ala nnaari la taqwa wa salli llahumma ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.